Essula ya 2. Awo abaana ba Isirayiri ekibiina kyonna ne batuuka mu ddungu lya Zini mu mwezi ogw'olubereberye. Abantu ne batuula mu Kadesi. Miriyamu n'afiira eyo n'aziikibwa eyo. Ne wataba mazzi ga kibiina, ne beekuŋŋaanyiza ku Musa ne ku Alooni. Abantu ne bawakana ne Musa ne boogera nti, singa twafa baganda baffe bwe baafiira mu maaso ga Mukama. Era mwaleetera ki ekibiina kya Mukama mu ddungu muno, tufiire omwo ffe n'ebisibo byaffe? Era mwatujjira ki mu Misiri okutulinnyisa okutuyingiza mu kifo kino ekibi? Si kifo kya nsigo, so si kya ttiini, so si kya mizabbibu, so si kya mikomamawanga, so tewali mazzi ga kunywa. Musa ne Alooni ne bava mu maaso g'ekibiina ne bagenda ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkaniramu. Ne bavuunama amaaso gaabwe. Ekitiibwa kya Mukama ne kibalabikira. Mukama n'agamba Musa nti, ddira omuggo gwo okuŋŋaanya ekibiina gwe ne Alooni muganda wo, mugambire olwazi mu maaso gaabwe luleete amazzi gaalwo. Onoobajjira amazzi mu lwazi, bw'otyo bw'onoonywesa ekibiina n'ebisibo byabwe. Musa n'addira omuggo ng'aguggya mu maaso ga Mukama nga bwe yamulagira. Musa ne Alooni ne bakuŋŋaanyiza ekibiina mu maaso g'olwazi, n'abagamba nti, muwulire nno mwe abajeemu, ffe tunaabajjira amazzi mu lwazi muno. Musa n'ayimusa omukono gwe n'akuba olwazi n'omuggo gwe emirundi 2. Amazzi mangi ne gavaamu, ekibiina ne banywa n'ebisibo byabwe. Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti, kubanga temunzikirizza okuntukuza mu maaso g'abaana ba Isirayiri, kyemuliva mulema okuyingiza ekibiina kino nsi gye mbawadde. Ago ge mazzi ag'e Meriba, kubanga abaana ba Isirayiri baawakana ne Mukama n'atukuzibwa mu bo. Musa n'atuma ababaka ng'ayima e Kadesi eri kabaka w'e Edomu nti, bw'ati bw'ayogera Isirayiri muganda wo nti, omanye ennaku zonna ezaatubaako. Bakitaffe bwe baaserengeta mu Misiri, ne tumala mu Misiri ebiro bingi, Abamisiri ne batukola bubi ne bakitaffe. Awo bwe twakaabira Mukama n'awulira eddoboozi lyaffe, n'atuma malayika n'atuggya mu Misiri, era laba tuli mu Kadesi, ekibuga ekiri ku nsalo yo enkomerero. Katuyite nkwegayiridde mu nsi yo. Tetuliyita mu nnimiro newaakubadde mu lusuku lw'emizabbibu, so tetulinywa ku mazzi ag'omu nzizi. Tunaatambuliranga mu luguudo lwa kabaka. Tetulikyamira ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ogwa kkono, okutuusa lwe tuliyita ku nsalo yo. Edomu n'amugamba nti, toliyita mu nze, nneme okukutabaala n'ekitala. Abaana ba Isirayiri ne bamugamba nti, tulirinnyirira mu luguudo. Bwe tunaanywanga ku mazzi go nze n'ebisibo byange, kale naawanga omuwendo gwago, kampitemu buyisi n'ebigere. N'agamba nti, toliyitamu. Edomu n'amutabaala n'eggye lingi n'omukono ogw'amaanyi. Bw'atyo Edomu n'agaana okuyisa Isirayiri mu nsalo ye, Isirayiri kyeyava akyuka okuva gy'ali. Ne basitula e Kadesi ne batambula, abaana ba Isirayiri ekibiina kyonna ne batuuka ku lusozi Koola. Mukama n'agambira Musa ne Alooni ku lusozi Koola ku nsalo y'ensi ya Edomu ng'ayogera nti, Alooni anaakuŋŋaanyizibwa eri abantu be, kubanga taliyingira mu nsi gye mpadde abaana ba Isirayiri, kubanga mwajeemera ekigambo kyange ku mazzi ag'e Meriba. Twala Alooni ne Eriyazaali mutabani we obalinnyise ku lusozi Koola. Alooni omwambuleko ebyambalo bye, obimwambaze Eriyazaali mutabani we. Kale Alooni anaakuŋŋaanyizibwa eri abantu be, era anaafiira eyo. Musa n'akola nga Mukama bwe yalagira, ne balinnya ku lusozi Koola mu maaso g'ekibiina kyonna. Musa n'ayambula Alooni ebyambalo bye n'abyambaza Eriyazaali mutabani we. Alooni n'afiira eyo ku ntikko y'olusozi. Musa ne Eriyazaali ne baserengeta ne bava ku lusozi. Awo ekibiina kyonna bwe baalaba nga Alooni afudde, ne bamala ennaku 3 nga bakaabira Alooni, ennyumba ya Isirayiri yonna.